Badereva ba taxi ku luguudo oluva e Masaka okudda ekyotera bagamba nti omusirikale Godfrey Sabiri asusse okubalemesa okutambuza abantu olw'okubasaba ssente kyokka ng'emmotoka zaabwe tezibeera na buzibu. Bonna bategeeza nti Buganda ng'akuba ekipapula nti ogende osasule mu bbanka. Ayimiriza emmotoka nnyo omulundi gumu naye tuvaawo. Ekisinga okubaluma nti yateekawo n'omutima gwa ssente buli emmotoka ku luguudo luno zirina okumuwa buli lunaku. Abanyere alias nti gwe twampadde 15 buli luutu tugabe 15. Nkwata ngirabiramu eyatise erimu olunyanfa naye nga siina muntu n'omundi bw'omu n'asaba emitwalo 10 nga siziina ssente ng'azitujjako ate n'asigalira ng'atutulugunya atuyisa bubi ekkubo ly'ebbi n'atutawanya atujjako n'amasimu. Yansaba siringi mutwalo nga siina nga maze okugunywamu amafuta n'emnyonyola afande nja kukuwanga nkomawo. N'agamba mpe essimu ate ng'omukisa omubi nga n'essimu yennyini ngirese wakasa atambule nayo. Yandagira nzigemu abasaabaze emmotoka ndipaakinge ku poliisi. Ssente wa badereva Peter Musigi agamba nti Sabiri ababazizzaako emirembe nga batulugunya nkubajjako enguzi ku buli mmotoka eyita ku luguudo oluva ekyotera okudda emutukula. Omukulu oyo adda waggulu kimukunda okulinda kubanga oba amanyi nti nakutte essimu z'abantu 5 abatampadde ssente era nga bamaze okunyuka ne osolo badde baddira emutukula ogera okulaba nga akuwa amataala n'omuwa essente n'akuwa essimu yo. Twagenza okulaba nga kituyitiddeko batukubira essimu zaffe ziri mu mmotoka ye. Bano mu lukiiko lubadde olw'ebbugumu lwebatuuzizza ku sitaalingi ekyotera nga lyetabyemu ne DPC Asani Musooba ye Sabiri gwe balumiza ne mukama wa buvunaanyizibwa ku trafiki mu kyotera Benoni abalulema ategeeza nti bazze bafuna okwemulugunya okuva mu bavuzi ba taxi nga Sabiri babatulugunya n'okubaggyako ssente. Chairperson Badriver Bugambe yakola omulimu ogw'okusobozesa essente oyogera abatakwame akugoba oba n'abajjako ebintu byabwe. Kyokka ategeeza nti olw'abavuzi ba taxi abawa poliisi ssente ez'okugula amazzi ag'okujja nga bakola emirimu gyabwe ku luguudo luno naye ensonga ya Sabiri bagenda kugikolako. Waliwo bamu mikwano gyaffe mumwe oyinza kujja n'ogamba afaazi zino ogenda okugula muki amazzi. Ye DPC Musooba asizeewo nti Sabiri agenda kunoonyerezebwako era akangavule ku nsonga ey'okujja enguzi ku badereva ba taxi. So we are not going to tugenda kukikomya wano. We are going to investigate him. Agambye nti okukyusibwa okumujja mu kitundu kino tekijja kumala ine wakangavulwa kubayinza okutwala mu kitundu ekirala era n'akola ebintu bye bimu. Because bwe tugamba nti tumugye wano tumutwale ewa kapuchora oba wonna wonna era ajja kutuuka eyo abeere ng'asigala akola kintu ki. Ssente wa disitulikiti ekyotera Patrick Kintu Sekulo asabye abavuzi ba taxi okutuukiza ebisaanyizo kyokka n'abalabula bakomye omuze gw'okuvuga ebisolo ebibbe. Ennaku zino twakakwata emmotoka ezizamu entono nga 4 nga zirimu ente nga zirimu embuzi. Muli wa John Bosco yakusakidde eggulu enkulu Bukedde TV.